Joanita ne munne nga bwe nabalabye so oli Queen Kama ne munne Queen Kama nga bwe nabalabye bayine oluusi ensonga zaabwe nga bo ze batukweka emabega okitegera bulungi owo omuntu ajja okugamba nti nze kino kyantama embaga zantama nga n'engoye takola ki taziina ate mu kwogera nnyo mu bwongo mu kuyingira ennyo mu by'obwongo abategeera si buli kimyuse nti ne munda kimyuse okitegeera si buli kimyufu nti ne munda kimyufu kuba ojja kugenda olaba ekintu nga papa liri myufu golo oba ekintu kimyufu kungulu ne munda olowooze nti kimyufu kati mu ntegeera yaffe ey'abantu twawuka kyenkulaga kituufu nze ng'eyakuzibwako bakakitange nyina obulumi ku nsonga eyo gye babadde boogerako nendaga nti Joanita ayinza okuba ng'ali ku ligimu y'abakazi bali abedda abaabonyaabonyanga abaana oba bambonyaabonyerezaamu ye ligimu eyo gy'atambuliramu oba ontegeera bulungi kubanga Joanita njagala kugamba ekintu kimu wakeera ku makyanzi kati njogerera abaana n'abazadde n'abakyala nze nakerebwa ku makya n'enzaalibwa omukazi oba eyakkaanya n'ekitange nanzaala mukunzaala waliwo ensobi ezaaleetebwa oba obutakkaanya maama wange nani n'ekitange maama n'alemererwa nze nampa taata wange nagamba omwana wo wuuyo sijja kumusobola kukola ki kumulabirira era abaana abo buluusi babaleeta ku mirimu gy'abasajja abo ne babasuulira awo n'ekitange bwe baba bamuwadde omwana mu bulungi n'amumpa n'agamba nti omwana ono wuuno taata anoonya tansudde ku mutooyi ye maama omulungi ampaddeyo gye nzaalibwa kakati gye nzaalibwa we wano wenzize wa kitange haajali semwogerere era n'erinnya kitange alimpadde nti gwe semwogerere Abudu tugeze oba gwe semakula Abudu tata amaze okulintuuma kitegeeza wano we waffe wenkoze eki obadde oyagala nsuule ku kkubo ate nga gwe gwayina omukyala mu maka kati gwe olw'okuba weefuza amaka oyagala nze yazaalibwa ebbali olw'ebyama byabwe kitange n'emaama bye batta bye simanyi bansuule ku kkubo sikuba nze siina kye mmanyi era nja kujja ewaka nterere bulungi bw'ononda nga ndi mwana wa mpisa mbi ndoopa eri kitange ajja kunkangavula naawe nkangavula nga bw'osobola tombonyaabonya kuba nze nabonyaabonyezebwa baka kitange nze nadduka ewaka nyina emyaka 13 ng'omugo gukaaba ne kuwaayiriza kubanga baka kitaffe bawaayiriza bakola biki bakuba ate tosobola byogera nga kitaawo waali wano okitegeera kakati bwe mbaawo we yanteeka Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo ehajikazi we kapo erinje bayita Ssebavuga wabulirawa okwingira sinze mtwale byipye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire emeza yo bagitereke noti musanvu noti nya satu emu 2 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 omanye endongo ehajikazi we kapo ja konkone yebiro gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulamu Ssebavuga karibu sale ku Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obuwaza wafunira omusajja omutuufu ng'okooye ng'okaddiye n'ekikityo mujja kutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba endongo yagikazi we kaperi basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics hatujja kola akashoka mu oil olmadde mutu bugatte bonna wamu packages okay Ola kakola kachogendo bba. Sako. Frank Antambi. Ono amita Shalom oile kifananyi kya kusiga kifananyi kyekyo. Kifananyi nga kisufu. Kifananyi kisufu. Sawa sajja abali yabenyoma mu size na kwesa ku masturbation yamanyi gakendera size yakendera mu ko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom oil nayongera ku size abasajja. Ndaba wano kuliko buwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswanya kubanga guli solid nga guli gumit it stimulates blood circulation omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala
extends sex time. Era ayongerako ne kadde bw'omukozesa Shalom oil ono n'akadde akongerako kw'oba otwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongeraku akuza. Promotes secondary development. Okula twongerako ku size kwa 0705 271973. Mukama wange. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Action 1 2. Welcome to Shalom 256 is happening we tugamba kaswe kigambo it is happening mwenye uri ku Shalom 256 rana subscribinga kandi twegata ali kwa subscribinga akadeka seko mpola mpola lero matters de Frank Antambi lero satu June nakulu abajulizi lero badde lwaki mpowooza bagenzeyo baba bamala ne babata oba bateekayo bakadi bagenzeyo wadde bajulize na mugongo waliwo n'omukongo azze ng'ali ku booda nga mulwadde mbalwalidde emyaka simanya 2 aziba musabire namugaa genda ate bagaba n'abekongo waava enkima ate kati baleete bazze eno badde simanyi mugundi ya bona ku Jeruli naye nga yarafa Junior birthday akyaliwo bajja Ashan Media bambi musajja tutobye naye mu kantu kano mpola tannatoba otwatandika njuka twamwangayo kantu nafuna views 7 azalinnya kati zeyongerako ziri mu nkaaga. So happy birthday Ashan Media tukwagala nnyo. Ashan sajja talina buzibu bambi oyo. Happy 40th birthday. Ne naawe ajiweza bonna akusete ne Frank Antambi banyaziba nsonga za njawulo mukko kuba kunyokeza nsonga man so Ntambi ajja kweyanjula basoke nange kanwa kameka Shalom oil era abasajja ne package Shalom power mala mangu swanga mu kisaawe 0705 271973 ateka chipolisa kakapya reason ensonga Ntambi gwaje okwanjula guest wa abali ku Shalom 256 baniriza kunyo natona ko olwalero nakulwa kusatu matazi de bagibagambye tutuuse okubeera nga tubaka ensonga ze twongera okubanga tunnyonnyoka eri kalisazo takyali mugenyi nga muntu waffe is part of us waba kyayagala okubanga ajja okuttaanya okunnyonnyola tubeerenga achituyisizaamu amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza nango okuyisawo kuba mu ku sponsors kuliko Muno Watch yenga akujjokiza nti ku mitwalo 3 egya Uganda osobola okusubscribinga naffe kula films ezibeere njogerere mu buli video wa Uganda yenna Junior Jingo MISP by VJ uliyo Muba bonna buli VJ gwendayo tubateeka mu catalog buli omu oyagala VJ Junior films zebwe ziringanga emitwalo 10 Jingo ziringanga emitwalo 10 bonna ne tumala tukola ne category endala gwagala action ngo oyingiramu ngolaba action movies oyagala comedy oyagala drama simanyi bwaba Korea simanyi ba Filipino byonna ate nga waliwo n'enteekateeka eya local production film ezikolebwa oba content yakolebwa abaana aba Uganda saawa yonna ku Muno Watch but you subscribe with us abali ku masimu iPhone iOS wana kwetuli embeera nebeera ngitambula bulungi. Ntambi nayo question yange yes njagala bankole film ya Irish yabakolera bateye ku Muno Watch Saji Malayo yes gundi yagikola ISP kweli simanyi nenga yagikola ngenda film we bane ata Irish bane gundi yagikola Shawkan yagikola ISP yagikola ya sa film ya Malayo ngenda bagamba ba Muno Watch tekeko nyonyo yali nsofu nnyo banafe abalala bya Biva Organic and Natural Health Products Senjobe jali side zao emengo yenga ajjanjabisa butonde kubuli bulwadde buyinza okubeera bwekusombowa oyina pressure oyina sukali amagulu gakumyansa simanyi senyiga gino misujja baana abato bantu bakulu nsonga za mu kisenge Biva Organic Dr. Richard Senjobe abakulinze awo emengo abamanyi wankachao weri ngoyambuka boti ogenda ku masengere ku mukono gwo gwa kono ojja kulaba hamu kasaludi batunda ono mwengo muganda otambuleko meters ndoza ngalu kaga ku bitano ojja kubeera okizimbe okisanga kiwanvu kya green bajja baba kulindiridde mpola ngabulijjo la smart ngabulijjo Papa Africa kojja wa abaana byonna Steam Doctor owensonga mazima merere yezi abantu bakuwanako mazima bagamba oyogera kusanga ngofuka ambe yafusewo
era ndaba ngo ga Abudu leero wamazimaze nyina abasajja bange nayogerako emabega kaawo gye tubeereeyo ng'ente zifa bankubira obusimu bangana naye kati otalise tulopa abagagga b'omusi banange obadde obulidde ludda wa mbulidde eyo mbaayo sibula nnyo naye era byembeeramu so engeri gye nkola emirimu emingi ate kakati nninga eyafuuse ne byantabudde abantu bakubira esimu olinga ayagala omutuninge ku nsonga ze twayogerako ezo ez'emabega ez'abajjajja kakati ate nakyo ndowooza banfudde bulooka oba tukole tutya oba ntambi tukole esabo olitya tolinaamu miti emiti tujja ginoonya Muzeeyi Kakembo bamusumbuwa ekibeera waliyo kimanye ewuwe twakulabanga naye kakati kambuuze nze ate ayogera nnamba ya musajja okumanya abantu bazibu okeera otya neweepakira n'ogera n'onoonya omusajja abantu beepakira bagenda banoonya omusajja babeera eri osanga olujja lujjudde baamufuna yaŋŋamba ki kino kye wankola bamufuna abakuba nabo bafuuse ekizibu bakubira genda kuziika yonye nga kitalo ekyamuyimbi munno ebitalo byagudde byatuguddeko dde era wetuvaano ndowooza tudduke buddusi tugende tube nga tuziikeko naye nga byo ebintu ebimu bijja bwe bityo tewali kintu kitajja nga kikiina nsonga abantu baffe batufaako mu busiraamu bagamba inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun naye abantu abamu bafa olw'ebintu ebigi yadde Mukama aba asazeewo naye waliwo n'abatusalirawo tufe ebintu bye ngenda njogerako omuntu weezuule nga bukyali abantu batusalirawo okufa kwaffe nga Katonda tannasalawo ate ye Katonda engeri gye yagamba nti naawe ojja kukkirizamu okola ekyo ky'oyagala okukola mu gye kiri mu byawandiikibwa nti bwe yali asindika oli omwana we ku nsi bwe yabagamba gwe muyita Lucifer naye yamugamba genda okole naawe by'osobola okukola nga naye amuwakanya nti nange kaŋŋende nkyami abo abantu kati ebyo byonna tulina byerinda Master Parrot we yali ayimba awo yakubira ezo ennyimba zimuliro zinancha I think that was also the time nali sinnafuuka star yakusooka okufuuka nali nkola mu nga ntunda butunda papa nawe yagaddemu obuto si buto tonyange gyo kikwatamu olinga parliament ya Zimbabwe si buto naye nyinza okuba nga nali mukulu naye nga sinnakuba eyo muliro zajja muliro 26 kati ze muliro ndumanyi ono wansembi zoome gye bali babeera 26 nobaliwo nnyimba awo ekikompola ekikompola nera ali mu 12 still waliwo oluyimba olwasooka nze nali ndi mu wino 2 kikompola nali ndi mu wino waliwo awo nasookera nga watundiranga nsubire yakwata n'oluyimba olwo si David producer oba nali ndi mu wino watu nakuba hit biliena nali nkubye hit wafuluma mu eyo yaliwo anti agamba nti yamusooka bebansooka kubanga ligimu yaabwe eri ndowooza ne ba Bobby kuno mumabega awo mu bintu byabwe balina bye basooka okuyimba manyi osobola okusooka omuntu okuyimba naye nga hiti tonnagizuula oli n'atutumuko okusooka kati webitambula bwebityo mulina shozi mwesangakokko ne Master Parrot tubadde tukola nze ndowooza ze muyimbi adde asinga omu one night nze night zesobola kukoleza sente entono ezo mitwalo 3 buki olina kukubira agamba kuba olwo abayimbi baffe nga emitwalo 3 asobola okulinnya akabodo oba akatakisi nze ate Abudu sisobola pakeji ya Abudu eriko faamu eriko biki kati sente zenkulamulya nga sizisobola nga ngamba nkuwe muyimbi ki kuba nze ni muyimbi ayagaliza kankuwe nyina gundi nyina nga ntandika okumenya abayimbi bange abagwa mu kategori ezo mitwalo 4 3 ochegera asatu kano like 300 abadde ki alimpa n'abiri agakwata kubajja kulinnya ye taxi lonna janipa imbye mitwalo 2 usukuru wa 7 naye luli emabegako namugulako sozaali nga 6 nga yakakuba olusuku lwa sementi ng'agula 3 zomanyize bampita mbalindira wano n'okuba hiitizo ne weepanka n'enkusuubula n'ogwa nga ndaba bagwa ndaba bweyagala nnyo abayimbi abagwa mba njagala nabo bafuuka Abudumulasi ngowagwa mbawa kyeŋŋamba
bafuuka budumulaso okutuuka ku top naye tebatuukayo wadde okutuuka mu mbiriizi ne bagwira awo wakati naye bajja beepanka. Alimpa aliwa milioni 3 namugulako 3 katwa mitwala 2 namugula twakola so ne tukola mijeera ne tukola ngoma zaani ate nga ziba zero balance ne bamanager be nga tebannamuloga. Alimpa bamuloga eyaloga alimpa mumanyi tebabalimba. It's happening we tugamba. Okay, eyaloga alimpa tata mazima yamala kunkubira simu ntengenda logali ndamaganze njogera mazima yaŋŋamba papa omulenzi ono nti mpulidde olinayo so naye z'oguze ebivulu by'otegese naye maye mbadde nsaba obijjemu nga bukyali. Ne mugamba ate lwaki n'agamba amazima we ganaagaana mu kkooti alimpa alitambulirako kagaali oba okumulaba nga tali ku nsi. byogera bituufu ate nze agambe abudu ow'amazima alimpa we mmala okumaliriza so zange zonna ze nkugambye omuguze ez'esatu ez'emiliyoni 3 ze yali agula naye saayitaku oyo muntu ankubira essimu olwo nga yeeramula yekka ne katiimu kaaliko mutabani wange bamuyita Raddafayo omumanyi muyambi wange kakati nga akoze akatiimu nga wogamba eri twewaguddeyo tukole katiimu kaffe ne banguza so buli so nga ya miliyoni ezezi 3 zaali so 6 omusajja nankubira nga wabulayo ze miliyoni 9 nankubira nga wabulayo sezi nangamba dde nsabo jjemu sozo mangu nga sinnabaako kyenkola oyo omusajja oyo yennyini era nze wentunuulira nga mugamba waliwo ennalanga okyaziza oba gwe mukyaza oba ani ndugga yaloga ebyo byonna babalimba. Obulamu bwaffe bwonna bwe tutambulirako tubaako abantu abatuli emabega be tutandikirako ku bigere ne bakola obujja olw'okubavaako mu bubi oba mu butakkaanya. Nagamba kakusiranye. N'agamba sijja kukkiriza ogende maaso nze ngonzondese tu nabannyonnyako ne mbagamba abantu abayimbi abajja nga bayina ba managers oba tukiyite ki bagiyitani management teri muyimbi abeera mu management ya muntu ng'omuntu tamaze mutambulira bajja genda bavaayo mazima bababuulire ojjukira wakyaza wano gundi Beti Mpologoma n'akugamba olulimi lwesiba n'akakola ebigambo tebivaayo naye era yamulwani yali katolu bwama kubanga yali omuyimbi we kitegeze yamulogera obudde obwo omutereeza. Kakati abantu abo abayimbi bonna abajja abo abato mubeere nga mukimanyi nti bw'ogendanga omuntu atandika okumanaginga oba promotinga akufuule sita gyayise wawanvu jjukira nnyo olina ne gye yakutwala lwakuba tebabyogera alina ne gye yakutwala nti sooka ojje kuba omusawo yamutuma sooka omundeetere wano tumunaaze naye we baawukanawo oluusi babyogera rediyo yakabyogera gwe Jeefu watutwaleyo ku mazzi mu mulogo obijjukira bulungi nyinza okuba abudu byenjogera nga bya bulimba mugenda nga munoonyereza sitole z'abantu ezo njagala nnyo njogera sitole nga mugimanyi ate nga n'olulala sirijejjusa bamanager balogera ddala balogera abayimbi baabwe bakwateyo era we bakwatayo we baawukana n'ajjayo koodi ze bwe bamala okugjayo koodi ne bajjayo n'ennyimba ku malediyo n'ankubira ntambi akola ku lediyo nti ewabadde program Shiba nteeraawo ava peace ageza bugeza bantu ngeza bugeza ewabadde gundi nteeraawo gundi oyo takyali wange ba DJ n'abakubira n'abagamba eri program eri eyise nyina omuyimbi omupya ennyimba ezo muzisiimuulemu nze nakolanga kubukidde nga mbeera wali nga buli kaseera mbiraba nali presenter kubukidde naye ng'oli akubira essimu n'agamba kati ate naawe ofuuse muyeekera wange okuba omuyimbi gwe najjayo okitegeera kakati kyembadde nkulaga okuzzaayo emabega bagamba ali kubukidde ate okuba nnyimba za kapo
ababalimba nze sina luyimba lw'essaako kapona akuwasibwa jjajjaawo nze zonna nazikuba akubanga kapo anti nze programu yange yali y'abantu kati si yali yange eyo programu era nze nagyesigaliza era we nava ku Bukedde nayo neegwa bw'ogiraba ku kadonkamu ne gwe nali njiguziza maaka kuba nze nagireeta naafa nze faawunde okuleeta kadonkamu kuki ku Bukedde ku TV zonna waliwo omusajja abangako uliriza ebintu ebimu bagaabudu abireeta ne muwakana nze nakola project yange oba gundi yange proposal yange nenjireetera Ajati Ajati emugamba njagala kukubanga buli lwa Sunday music ono nze namuyitanga music w'ensonga nga nkuba music oyo wa message naye nga njagala genda mu field nga ngenda ku supermarket ngaawo oba ku muwino nembuuza abantu kayimba kikokola ki kati nze abantu bwe bati basabe luyimba lo kitegeeza tebakutegeera era basabanga ennyimba z'abasajja abo bakafeero baani n'entandiko z'editinga nze nagera ku Bukedde nga nze ntematema programu yange ngyeditinga egendeko era nze nagyereetera nagikwatanga nengende Dubai nengikwata nengikola ki nengiteekako nengyeditinga nengiteekako kati buli kimu bwekityo bwe kyatambulanga nti nze ebyo byonna nabirabanga wali mu center ng'abo abasajja bajja ne basangulamu project y'omuyimbi gwabaddeko n'ateekayo omulala kati ebyo byonna abayimbi beere nga mubimanyi nti tuli mu industry eno tulwana batulwana kati kambuuzeeko wali kati wenkitegera muno twawukanye nga yantwalayo lwaki sinasookayo tosobola musookayo kuba oli mulogo we yakutwalayo akuba yessimu n'amugamba oyo mugjeeko ku tuni yakutwalayo akujjako kubanga mu maaso g'abantu akujja mu maaso g'abantu ne mu matu bakiroga ekyo ono tulina mutabuliki mulokole naye ono muloko tujja muzza mpola omuntu akujjako ngeno programu yo noba oteekayo ofuna views obadde tolina banno boogambye balina views tizitanga salo omusiru akuba nti nno gwe oli mulungi nnyo mbubanyuma okukulaba oba njogera ebyamagezi mbwoba oyogera ebyamagezi mbeera ne mu comment ne bakuvuma ne bagamba kisalo mukyogera nnyo omusajja akyatubulya ensonga kyogera lwa nsonga bukyogera naye mukiraba obayina lwakuba gwe otulimba oyina bajjajjaabe eyo ewaabwe emityana oyina eri empewo eziri mu kulwanirira obanga waliwo yamugenderayo oba waliwo yakugenderayo najja na mutwe na bisimillah sebo programu eno oyinza ojjogera nga tewali agiraba n'obiteekayo nga buviews tebujja paka wogamba ka YouTube kagala kunettira kankaveeko kanfune ngende fune mbeere mu kiyumba kati okuzaayo bakuloga nga abantu bali byoyimba nga nyo byoyimba obiina oli n'aleeta ebintu bye nga ayimba ebintu bitegeerekeka ng'ekiroboozi kyaggete olw'okuba mulogo nnyo yaloga ne kikuba gwayimbanga ennyooza maama gwomanyi abaana balina amaloboozi tulina abaana bayimba nga Ismail voice biki yam voice ng'omutunuulya nze ndi wano okuva we nayogera jjajja abayimbi bali mu inbox yange bamanyi buli omu anoonya hiti bali wano jjajja asooka akudduukirire kuki addemu atuwe hiti gwe genda osome iyo tewagiwulire nga njiwakudde bannange genda osome tikaliiko genda ku YouTube genda ku TikTok tokawulya akadduka jjajja yampadde emyezi egi manye yampadde emyaka egi kati nze nkubuulira sikuseka nze kati nkubuulira okuva we naddayo ewa jjajja oyo obulamu bukyuse ebyange byakyukira ddala mu byonna yabumanyi kati ogala muwakanyi gwe anti kati gwe tomanyi byange byenkola nina bizinesi ez'enjawulo gwe z'otamanyi kubanze nze kitange yaŋŋamba ng'okyali mu gavumenti eno mu nsi eno toyogeranga bizinensi zo era toziraganga kati ekintu ekyo kyandegako okuva mu buto siraga bizinensi zange ndi ku kyandongo anti kati ekyendongo gwe kiwe obudde nze ntandise nagenza okugendayo nga genda osome sinnalukuba nadde naakakuba sitiimu
ne muga kati ntesi ngenda kuleeta olupya nangamba tofaayo mpayo emyaka 3 emyaka mingi kati Katonda gw'osabira emyaka 10 gomanya basabidde Katonda emyaka nga bali mu church buli kaseera basiba Yesu basiba Allah lulu yakwanguyiza neno omusanga ngera ali mu mikalabana nedda ati yanyanguyiza era byatwala ebbanga nkugambye nagenda nga nyina emyaka 15 nga nyina akayimba muyiga okunaaba nenjanga nkuba obuyimba charging njanjavula nenkuba zani nenkuba ebbeere ozitujukira nenkuba omusono gwa Mungu kitegeeza namera mpola okusinzira ku kyakola kye yali akola naye n'okukireeta njagala munkwate bulungi saakireeta nga nkireeta nti promotinga musawo ndakireeta nga gwompakanya nga njogera ku basawo abafere n'abatuufu ng'ono atuwakanya mbu tewaliyo basawo bakola mpozi abakola baali baafa ne muleetera story ya Mukaabya ne mugamba abantu bakyaliyo ne muleetera story nti waliwo nze akasajja kantuma Kasasiro abantu munfune bulungi Kasasiro yekka gwe yantuma oba n'obuyinjayinja biki n'obuntu n'ebirala ne mugamba ate kaali kankoleddeko ku nsonga ez'enjawulo nze kati mbuulira ggwe nali ntuuseeko nga ndi ku ndiri ngenda kufa n'okuwunya nga mpunya bayita emigo gy'entaana kye bagamba nti oyise n'abeewa mu olaame ne bakebera nga buli lumbe lwe bakebedde lukoze eki nga lugaanye akasajja kenjogerako ne kaleeta eddagala lya mirundi egi ery'okunsiiga nga liwonyanga bbi eryeddako lyali lyakunywa nasesema ebbaafu y'ebintu by'essaamanya okitegeera ku ssaawa 8 ogw'ekiro oba gwalinga 6 kubanga nze nali nfanga ku ssaawa emu nayingira emu mu buliri ng'abaana bange mbagabe buli mukazi alina omwana wange mukole ki bamuleete era nze tosobola kulaba amaaso gange nga nzimbye buli wamu ng'enviiri njagala baziggyeko bali bakuttemu nga bantwala Kaganga ate ng'abankwatamu tebaali bayimbi eseekwasa bayimbi teri muyimbi yali ansobola kundoga naye abaali bankuttemu bafamire nga baluganda lwakuba nako okwogera ku bantu b'oluganda bano buli wemboogerako eri olw'okuba baali balogo ate kati baagwira ddala abo bennyini abaali bandoga baagwa ate bo ne banneegayirira nabwegayirizi ate nze nenkwata n'entandikwa ne mbawo abamu okitegeera famire wetu kwagala okuloga nga gwe bulede windi ngate nze munene mu famire yaabwe famire z'Abafirika byenjogerako mbimanyi nze nabaleeta e Kampala nze abamu nabasomesa naye be nasomesa balina omwoyo sijja kugamba nti kinyina abali mu poliisi omu mu gavumenti muno mu magye nze bwe nava mu ebyo busisitimu n'enteekayo abalala abo sina kyemboogerako nga Aisha baani Samim bonna bannyinazaabo bali mu magye mu poliisi omu naye bo banjagala kubanga bamanyi ansa naye ate bali benjogerako abaali banoga ne bamaama baabwe enfe obudde buno baagala kwetta bo bennyini beekyukira era abamu bali ku bitanda bali ku bugaali okitegeera bulungi gundi gonzita bafamire byebyo bibeera mu famire kati nange baali banzita lwa nsonga emu waaki ndi musukkulumu ku bo nga ne bamaama babagamba oyo waaki musukkulumu we bagenda okweraguza abasawo babagamba bali abafere be nali njogerako babagamba oyo yaliko empewo bweziti ne bweziti yabakwata okitegeera kati nga babalimba bagamba okujjako ng'amaze kufa akati awo nali nkuzaayo eri emabega kati kuba tubadde kwalimpa omusajja ng'akeera ku makya ng'abinkubira essimu ku nsonga ngenda mukwatamu jjamu ssente zo so yange we yaggwa namugamba ssebe byange biwedde iwawaayo omusajja nali nje mutandogeramu omusajja akyogera sekiika mu kkubo ly'emisambo nakunyumizaako nze Fuso yeefuula nga tewali na kaseerezi abantu balogo naye ngenda okunoonyereza bwe nti nga waliwo omuyimbi yali ategese ebivulu nga byegwe beregana bwe biti nga munene ategeka sooze Masaka kati nze bwenvaawo ndekamba kukumbye ne ttiimu yankuba nze nalinako saha ku kipande obudde obwo nga saaya akakuba oba abantu baffe oba sigino ezo bwezi ndowooza nga inakayi mulirwana ezo zonna zahazeezo kati nga muyinako ku sso yange nze naye n'abayimbi abalala tugabudde mu pulaani Abudumulasi ttiimu yonna kati abantu nga bajjula tufuna abantu 3,000 4,000 okitegeera kati ye nga bwaddawo afunawo abantu 5
Kati ngendo ku muntu wange mugabe kino kyazze kitya ifuso okwefuula nga tuwali na gundi ebyuma ne bifa byonna ne biggwawo ne motoka abajiri basisensike nangamba tunulya musozo ezibaddewo emabega ebbiri waliwo omuntu eyajja yasindikibwa omuntu omu naye yajja buuza abali ku mulyango ani yajja museeyo nga yali mu ttiimu y'abayimbi ngendo munoonyereza ng'emumanyi abaana nga banga iye gundi ono atimbira gundi ye yazze wano musozi no kakati ebyo byonna ebintu bibeerawo bwe bitongolamu African science kati bw'olemezaamu omuntu ayinza okukuloga kati nange kwe kumugasebo mmaze twamukuba kaama nti ekijja si muntu alimpa nakubira munnoono laga fire ono kati ali ene wange ne mugamba n'abayimbi beka waliwo etanyi ng'oyimba ne mugamba nti omanyi omusajja ankubidde essimu n'aŋŋamba ebigambo biki bwe biti ne bwe biti naye muyiye amagezi kubanga laga fire obudde obwo nze ng'amaze okunva akwalabanga nze atalina makulu nga addukidde wani walimpa yaliko ettooke ajibye ye management yalinga ye manager oli ababaddewo babagobye kati nze ndi mu kintu munnange nga basooka kwagala kugwa mu nnyanja koolo baali ku bizinga shoza ali ku bizinga ezo mwakola eyo so yali amamuli Katumba nga yagenda ogikola mbukakulu Katumba n'akuba omuggo mu nnyanja uliriza anti amazima tubugaga nze saaliyo ne story eri bweti balina songa bazigabanye nga bamuli Katumba yabatutte kati ng'alimpa bamuwa ssente oba bamuwanga miliyoni oba mmeka simanyi ku bizinga eyo kati so yamamuli Katumba babagabananga so awo simanyi alivaayo ng'akyogerako yali kyogera kati Katumba eya Katumba kwe kwali so eyekapeeka ompulira bulungi nga laga fire agamba twatunda so ekapeeka tulina okgenda tukole ekapeeka eyo gye baafiira tulina okgenda tukole ki so ekapeeka nti ye nga Katumba agamba era ku yange kwe mwagalira okgenda mukole endala nga nze olwale lwenkole ewange eki eddolwe olayogera atya tubimanyi njogera eddoboozi naye timuli benkanya era ku yange kwe muteeka ebyo kale maama mugende n'akuba omuggo mu nnyanja we pa bamuli Katumba omuggo ogwo omulema yagukuba ku nnyanja mugende mujja kiraba embuyaga Katumba alinamu ekintu naye abasajja bakula bw'okula ologa olulimi lwabo abasajja n'okukolima obukolimi okwo kwa mamuli okwo abo abasajja okulima obukolimi kiyinza okukwata kaakati munnange mukadde wange Katumba ng'addayo koolo yasula ku bizinga ennaku ezi abonaabonera okwanoonya ne transport amulaki tamulaba era yavaayo kujja kuziika bano era kyamusala ate yakola omuyimbi omunene gw'ayina alimpa ku kipande naye nga nze eggulo limu nakubidde kyaliwa ne mugamba waliwo omusajja yandaalika bw'ati ne bw'ati naye mwegendereze wambagamba kakati era bamumanyi bo bennyini bamumanyi era nze alimpa amagezi bw'ali baavudde mu kkomera bamusiba alimpa bamusiba ali mukomera amaze omwezi bamusiba yamala okuyimba yekiri kyembadde njogerako naawe wali nti abayimbi babaloga ebintu bingi bakulogera mu mwenge bakulogera mu bintu bingi kati alimpa bw'amala okuyimbamu awo ng'agenda anywamu mu kunywamu nga n'enjaga bateekako mu kubakwata eyo babagamba bannange ekiri eno tulinayo eno abantu bakola effujjo banywa nnyo bakola biki bawaggana ekikwekweto kyali kizzaawo nekimulumiramu ne bamutwala nze alimpa nga tebabitegeera abavuma kukakana nga bagenze musalira kati bamusalira banga ki simanyi na bbanga ntambi ogerako n'aba federation bayamba alimpa kakati n'aba federation yennyini tebalondoolangako mwana oyo abaana bangi nno waliwo gwe nawulidde producer naye gyali omulira producer kyoyo gwe basibye ate ng'abadde abakolera ennyimba nnyingi Di Mario akikubye akoledde abayimbi bangi naye tuwaliyo kati omutima gw'abayimbi kugagute naye munnange nga bavaayo ku bizinga totulwiseeyo saagala baluyisaayo nnyo
nga banywa njaga yaabwe bavuga emmotoka ebaleekaana paka driver avuga anywa nona anywa kugamba accident bagifunira mu mbuyaga y'okubeera nti ebyo ebintu byennyini byenkugamba nti omuntu akusindiikiriza mu kintu oyinza okusanga paloti bambi yadde anyweddemu naye olw'okuba bamusindiikiriza mu kintu mwenge n'asala nga tasitunuulidde kiki ekijja kukakana ng'okifiiriddemu kakati abantu abo nga bakuba emmotoka ng'ebuuka nga yeevulungula paka nga bafa baafa abalala ne balama akakima ne baali nako ne kabula ne kadda waliko nga kabasekerera busekerezi kagamba mbadde munaalooza siddeyo mu kibira kaddayo mu kitoogo kati omusajja oyo nze kennyini nga mukubira essimu oyo yawoninga nga mugamba naye mukulu owulidde abaana bo bwe bagudde ku kabenje mpulidde gundi ankubidde baali banga bafudde koyenga nange mbiwulidde ne sinnabikakasa kaŋŋendeyo yekakasize aga Katonda namusanga ali ku kitanda ng'akuba bifaananyi namusanga ali mulago ng'akuba bifaananyi okuweereza omusawo omugamba jjajja okola kakati abantu abo bonna be mulaba njagasokeddeko mabega papa olina kyogambye baatula mu mmotoka banywa enjaga banywa emyenge nabo banywa. Why do you have to attribute to witchcraft? Yet they were drunk as they were driving. The answer nti kyogerako yakireeta. Lwaki nkyogedde nti yamuloga? Yali amaze okuŋŋamba. Gujjamu ssente zo. Tu olw'okuba nti na bano baateekako biri baali tebasobola kuzibiikiriza kye baabaloze. Kubanga oba mulamu oluusi ogambako ti munnange lekera awo speed oba tonywanga okola ki naye olw'okuba oliko kiri ekiddogo erikubikka amaaso ebyo byonna bikola ki oliddogo eribikka amaaso bakubikka amaaso ne bakwebasa n'okwebasa ng'oli ku steeringi no emmotoka neeyingira n'esaabala ennyumba z'abantu ng'osumagidde n'ozuukuka oluvannyuma ng'oli mulago byonna obeera ng'olaba omupiira galubindi n'ozibuza okitegeera kati ekyo tokiwakanya egyo emiti gye giri era abantu bino ebintu bino Katonda ye yabikola naye ffe tuba tutubimanyi ona ekyo kyonga nga totunajja off camera nga baloga basobola okulogera mu kintu kyosinga okwagala tugambe kubanga mpapula kyabadde anywa ne bakulogera mu mwenge ne mugamba mumulowooza anywa nnyo kumba eddogo ya bantu babalogera mu mwenge nze mmanyi abayimbi bebalogera mu mwenge bebalogedde mu mwenge omukyala gwe bayita Kemisera ng'oyo baamulogera mu mwenge isapening bwe tugamba ekyo kijja ku ki tambika weesseemu Kemisera mulungi nnyo Kemisera mulungi nnyo mu bintu byonna birungi nagezaako ntambulireko ne Kemisera ng'asembedde wendi yali muntu wo bali mu bandi yo yajja mu bandi yange ng'avudde South Africa ne nnoonyereza obuzibu buli ku ki kubanza we nali ne Kemisera we namutuuza ku mutto tugende tukole twabula songeezi ng'amakubo gatubula tutuuka so ziyise tutuuka abantu balwana tutuuka abantu obutebe bukubye ye yennyini n'agamba naye kirabika nze ndiko ekikyamu ng'anyweddemu ne mugamba oba abaana bamemba ne bagamba naye papa tubadde tujja tukola amakubo ne gabula gye mulaga nga batugamba mwayiseewo nedda bwe muweeta bwe muti muweete bwe muti so tugenda ogituukako ng'obutebe babujjawo ebyuma babikubye ate tusasule mabanja kakati nze nkubuulira ebituufu munansonyiwa amazima ge ganzijula paka bwe nanoonyereza nze Salumu embeera naawe nendaba nze nali ntandika Light Production enkuba yatukubanga nga tutandika Light Production nga ngitandikira ddala enkuba buli tutandika nga tuteesewo so enkuba yatukubanga naye ng'omuntu aliko ekintu yali maama wa Gomez eyayimba gwe nazanya naye swimming pool omukyala kati omuntu wange naŋŋamba sooka ompandikira amannya g'abayimbi bonna b'oyina mu kibiina ne mpandika okuva ku Bamamuli Katuuba paka ne oli naŋŋamba ono omukyala ono
abasawo bekwasa nnyo era yaŋŋamba muleete tumuggyeko ekintu ekyo enkuba teyaddamu kukola ki kutonnya omuntu obeera naye buli obeera naye olina okunoonyeza waki wenkola ne gundi ekintu tekitambula okitegeera waki bukyanga neegatta noono omukazi nfuna ebizibu laki buli wenkola ne Megatron kyo tetambula okitegeera waki kakati nange njagala nnyo okunoonyereza nanoonyereza eŋŋambe ennaku tuli mu safaari ne buli wentuuka wabaawo ebizibu omupiira gwabika waki oba omuntu ono gwe nasembeza ayinza okuba aliko ekikolima ekirala nenkinoonyerezaako ngendo kinoonyerezaako ebyaddala ng'omukyalo oyo aliko ekizibu naye ng'ate ekizibu eyamukola ekintu sijja mwogera linnya muyimbi oba naye ali mu music muyimbi yakimuteera mu mwenge musajja mukazi owaayi nvaako bagera kutandika ate okunoonyereza kakati munnange omwenge bagulogeramu kubanga oli asooka n'amanya obalina gwe yayagalira omwami buli omanye ekintu ekyo wakikikwesibako n'okyagala nnyo kye baakulogeramu nti oli aba ateeseemu eddagala oluusi oveeko obeere nga buli woolowooza akasente ko okateeka mu mwenge kati nga omuntu nti wazaala buli woogiraba oti akasente nti wazaala beeti buli ssaawa omuyindi ate zaala guba muze zaala namugenzaako zaala muze ogwakwagala ofunemu era zaala abatategeera zaala bamukolera basereebu abafere n'abagagga kazanyo k'abagagga nga baagala we bawunoonera ssente n'obudde okitegeera abafere aba yakubye ssente n'agaaka ngende zino nzizaazeemu basereebu bafuna ssente mu bigambo byetwogera oba byetuyimba ezitalina kyakkola tiziriiko abanja n'agaaka ngende zizaaze naye gwe tosobola kukwata zaala ng'olina edduuka lya miliyoni 10 n'ojjamu miliyoni 5 ziteeke mu zaala ono azannya zaala sorry asiba akapapula bonna akabwa akapapula naye guba muzo awo tebaloga awo funa tetuleeta World Cup ku Star Times tujja ne Frank World Cup awo tebaloga awo naye nkujjira mu bintu ng'ebyo kati kemisala ye bamukwatira mu mwenge abayimbi abakwatiddwa mu mwenge bangi bamukwatira mu nkoko ne mu njaga waliwo n'ab'enjaga kakati abayimbi bajjako abayimbi abato ku njaga babateeramu eddagala ngenda ddinoonyereza jaddigamba olulala agamba oli azinga bw'olabanga omuyimbi omunene ng'akuwadde omusokoto gw'enjaga nti sitiiki yino mwana koonamu ng'obadde muyimbi mulungi toginywa saategeera ola omuyimbi yampa sitiiki nakubira pandemic kati omuyimbi ajja na superstar oyo aliko kasaabeera nga alaba waliwo omwana ajja katugeze majja ngeza nnyo ku mukwano gwa Chameleone kubanga superstar musajja w'amaanyi nnyo naye singa Chameleone akwate akasitiiki laga mwana baddemu n'obugundi bwange bubiri wegendereze nze Abudu singa nkwata enjaga nenjikuwa manya nnyina kyenteesembu oba muyimbi muto naye Abudu wampa nennywa anti kati nze nkugereza nze njagala kwegerezaako omanyi lwaki ennyimba nga nze firimu star nze Bestman abba abagole nze akola biki ntya nnyo okugereza ku bantu okitegeera kwanira abakazi mulangira ye mugagga yakyawa tubamukyawa tubatubira tugamba omusajja olwo yeyagaliza namugamba mukululuba ompaamu ku paaki awo nange mbere nga ndisemaka kakati abantu bwe batyo so enjaga oli akuwa stick nga yagirunze ng'erimu enjaga enjaga mulimu ebirimu n'eddagala eddala olirunywa n'ovaako ovaako olumu obajja okoma ojja onywa nti oli naye nga yaseka buli wajja kakubye kiri kitya mwana nga gwe kaseera kati so ovaako akujja ku tooni bibatuka ku Rock Giant ebyo abo bonna bazze bafiira mu ebyo ab'emitima emibi emyoyo emibi bye babaloga ani ya Rock Giant omusokoto nze sisobola kumanya kati manya oyo omusajja yali ye katonda wa hip hop wemba nkyogera nze wana Uganda yakuba hip hop okitegeera mujjukira bamwita hip hop
kakati oyo ngoma nene tomwerijjako bwakwata microphone nga tatami taliiko ekyo ekintu nedda si kwekwasa ddogo biri biyinza okujjawo kati bijjawo lwaki eddogo erigamba kyogamba kamubuuze waliwo omuntu atandika ebyo ng'abadde si w'amaanyi baviirako mu maanyi yensonga eri gye nagambye nti babe nze mbalindira wano n'omulala nga superstar kubye n'ogamba leero kati ono atusse ogera okulaba nga yavuddeko ogera gundi bamusanze yayiika ndusu gundi bamusanze ali mu kabaala agudde kitegeeza babajjako nga bakyayokya okitegeera tebawangaala akuba hit egi n'avaako tasobola kuba hiti zisukka mu 5 nga tannaba kuvaako baba bamukutte mu speed jajja olw'ensonga nkugambye ku ba managers oba abayimbi abanene be babeera nabo mu biguruupu baweza ttiimu jangu tubeere eno ffenna okukakana gwoza gundi yansembeza saakugjeeko alaba ogenda kujja abantu bakola ku baana ab'ennugu lwaki bajjamu ebyo kakati firimu bwete bweri ate Phantom Lovins kye kyamutuuka Phantom koze yayimba atya ompalula kuva lwe nakulaba ompalula buwaluzi babagamba naye akatwanka takavaako akayaga akatwanka walaji kakati waliwo ne Kirevaji waliwo Jamikalucha tujja kujja Kirevaji nga tanywa gundi tanywa mwenge ye wa Yesu ayinza banga tena kyakozesa kweri Kirevaji tanywa mwenge era bamukwatamu mu birala bamukwatiramu mu njaga ate munnaye kati kankubuulire ekintu kimu buli osanganga omuntu ng'akulembeza nnyo Yesu oba Allah bapima gyonoogwa era abo abantu bwe babaloga batera nnyo okuwoza nze Yesu akola Yesu akola bamulogera eyo n'osanga oyo kemisa gwegambye ajja kukuwa enjiri okitegeera kubanga alwana yonna byonna n'abirwana n'awulira nga bamukasusa eri wa Yesu oba wa Allah eyo nnyo n'abeera mu mwoyo nnyo akasajja wano kayimba nga wano simanya Sisiri yarokoye nga Sisiri ayimba atandika okusengeka ensonga ze n'ozuulya we yatandika entalo z'abayimbi sapule tuzambulemu simanya biki atandise okuyomba n'emizindalo anti sega wange asobola okuvuma n'omuzindalo naye ng'avuma oyo mumulabiranga ddala andi bubi ne wendiba nfudde oyo wasapule naye nga gwagamba taliiwo ali kuwalukagga bannange kakati entalo buli wootandika entalo nze mbalaba ne ku social media wano ezammwe mu kantu mwewakulira entalo ezigenda okubaleetera olya muli balogo mweroga naye nga ekibeeroza ntalo ne mutandika okwevumaŋŋana ovumye kitone agamba alina ebiteega n'akugendera mu biteega ebiva ebululi kakati Salomu tugenda kunoonyerezaako gy'ologera tunoonyerezeeyo amavivi kale Jamikalucha olwo abakiye kwa story ya Jamikalucha abantu ebatabudde ajja n'abeerakokko n'avaako n'abeerakokko n'avaako twaliyonze naye Jamikalucha aliko wadde abantu abiri Jamikalucha aliko obw'omwoyo empewo waliwo kye bayita okutereeza empewo z'ekika nga waliwo ebikubanja byewammwe kasita kijjamu ebibanja waliwo ebibuba lwaki bibanja nze ebyekika ebisiru ebyo tavuma byakikaggwe Jamikalucha kijjamu mbu waliwo ekibanja ekimutawaanya kiri kuviira ddala eri ku famire ng'ayina by'alina okgenda nga oluusi teyali kuba na muyimbi kuba musajja mugezi nnyo nze wempulira omanyi message z'omuntu nsinziira ku kyali mpuliriza message z'oyo omwana ng'alabika ayina gy'alina okgenda okumaliriza ennyiririze azitereeze bulungi addeyo ku levo naye nga bali abaamukwatamu
kibooke mukubwa yeeka ngago uzalizo kubye byali byewaka ate nze baali bawaka nga baloze waliwo okukuloga abawaka ne wabaawo okuwange oyina abakuyita bajjajjaabo abagamba wano oyina otutegeera wano teshiri ku talent y'amanji yayina nti abamu bagiti abayimbi ne bagamba tekijja kuba omwana yali very talented ali very oyagala kuŋŋamba ndi Jamie Kalisha yakubayo oluyimba olwenkana gundi swimming pool nti baali bamutidde nnyo anti waliwo gwotya ng'olaba eddoboozi lyali ddungi tetugaanyi n'okuwandiika yali awandiika bulungi naye okunoonyereza ennyo sisuubiriza mpozi ng'abaamukwatamu be bawandiika naye nze kali kyoyo mulaba kali kyasobola n'okubuulira ekintu ng'ate kituufu nga ye akigambye bugambi kali kyaliko empewo nga zeewaabwe yeetaaga akole essabo oba sekyo agenda abimaliriza ebintu bye oyo omwana mugezi nnyo alina ebyomwoyo ebintu ebibye alingiza mu nsi y'omwoyo kati gwe ebyomwoyo bye twogerako bireke alingiza mu nsi y'omwoyo abasamize bannange oli musamize obadde ogamba ki nze ndi musamize sigamba osamize nnono ya Kifirika nze nnono nze nkisinze ebyekifirika eddiini yasookawo wano Allah muleke Allah katonda talina ddiini banaye muleke mu abannaddiini okutwawula okutuleetera katonda tabangako ddiini nti nze ndi musiraamu nedda no katonda mundabe bulungi katonda mwoyo ogutalina kye gufaanana mwoyo mwerere era yagamba oli mu kifaananyi ki eddiini baakireetanga bw'ogamba nze ndi mu kampani bweti kituufu dini company organizing us buli omu afune waategeerera katonda kati kitange yakeera ku makya ye nanzaalira mu company esinza katonda owaffe ow'ekifirika ow'ekisiraamu kati gwe enkula nsobola okugamba nti ndi musiraamu naye nzikiriza mu byobuwangwa ebyaliwo ku nsi nennono ontegedde bulungi nti emmundu yali tennajja twali tuweesa amafumu nga ge twettisa bwe tuba oba kuyiggisa omuzungu n'atuyiiza emmundu n'ayiya n'obutwa ne tugita mugemera wala okitegeera ng'agambye nti nedda kano akabazzi ono omusemberera tojja mukuba bulungi mukubira eri mugemera wala kakati yoyo omuzungu yatuleetamu ekintu ekyo n'agamba gwe weeboole gwe oli mulokole gwe nze ndi bweti eddiini y'obulokole ezze nga tuli yange yesinga ezze n'okujja nga weetuli bwe bakugamba mu byawandiika bagamba obusiraamu yeddiini yasooka mu bintu byabwe eby'amadiini ne kuddako ebintu ebyaddako awo kati ebintu byonna byonna amadiini n'omusinzizo simanya Yesu yalabise ku gundi bamuyitaani maama Maria yalabise mu ddirisa simanya wuuyo ku bire ebyo byonna baddiini be baatubiteeka tusinze ebyo okitegeera n'ebino ebintu byenjogerako byaliwo kuva dda ate abazungu bo ebyabwe tebaabijjaawo Salumu nze nalaba Semakula Misaki papa ng'ali mu Amerika n'atulaga ensiisira z'abazungu ez'obusamize mumubuuze bulungi naga bano bannaye batubuzaabuza ebyaffe babitujjako ddaba ebyabwe bibino abayindi wano bakuloga ogendako goli muntu wa zaala genda ffe tugenda mu biikasino ebyo ebyabayindi ebyo bakigundi abasajja bakuma kando ne bateekawo ebibala amapaapaali biki byonna mwe ne mujja ne mulya so kwe babalogera okitegeera ne balyoka bakuma zikando waliwo akakazi kakeera ku makya mu kasino emu kagenda kayuwa amazzi ku makya nga mwakavaamu kamansa amazzi ag'amazzi gabaamuki kayuwa omunnyu mujje basene bazikubira okitegeera sente tozizzaayo omwoyo buli woogira bwoti ogamba kanzizeemu jja kuwangula ng'oddamu obimanyi bulungi abo abasajja babeeru be batusinga obulogo balogo nnyo abaana bali e Dubai bakadaama bagamba banaaza mirambo firiji zirimu emirambo simanya genda bamuleeta ng'ate ayina okugenda okulabirira omulambo waliyo n'abasezi gwe badde okimanyi nti abazungu bali abantu ebyo byonna kakati munnange bino ebintu tubikwata empola aleke ekiwugula ne bannaddiini bennyini balina obuwangwa bwabwe era abantu be tubeerayo nabo
nga tukuma ku byoto ebyo by'obujjajja bye tuwerekera abamu basiramba amaseke abalaba lokole kyoyogera kituufu 100% bantu bagala byogerako okuba omuzungu yabateekamu indoctrination temubuzaabuza eggwanga buli alina embuga ye gy'ayina yawukako ekintu kimu nti kola ekintu ekituufu eri abantu nze ansa gye nali mbaleetera nti waliwo abaleeta ebintu ebyo babiteekamu obufere natandika okutuma omuntu katonda kyatasobola kumutuma kituufu ogera kundeetera akawumbi kakati ente 5 meki n'abasaddaako obulamu tumuleeta omwana tumusaddaako anti amubba paka waawulira ng'akola ki nayogera ku kintu kya nabbi mukazi yagambye mukumireko yampeereza message nga mmanyi mufere okitegeera nabbi omukazi ono ebigambo bye nayogera mwali mulowooza bya bulimba nabbi omukazi n'addamu n'abyeyogerera ng'agamba bituufu era naŋŋamba njagala Salom muwe ebintu ebituufu era ebikwata nabbi omukazi tali bweru yampeeza message n'omufere yennyini kati kyewuunyisa n'omufere yennyini eyamukozesa ebintu ebyo bwe nali njogerako naye nankubira essimu ng'ayagala amubuulire byonna nga we byali naye ebyo ebintu abafere gye bali mu ebyo ebintu byaffe bye twogera n'abatuufu gye bali ye ansa gye nagaa nti nze nnyina bemmanyi nti bafere baatukubisangako n'amasimu ku maleediyo olw'okwagala ssente laffe tutandika okubeera nti tuteeseewo ekyo naye we nagenda neezuula ne nga naye ate wakinkola bino paka we nanoonyereza abantu abatuufu nga gye bali ab'embuga olw'okuzuula abasawo batuufu nze omuntu aba ayagala abatuufu kugamba era kati nkubuulira nga ndi kumpewo wano ku musawo gwenna gwemba nkuwadde n'akusaba ente n'akusaba ekintu oba n'akufeera ssente ye ansa ogambanga nti Abudo ye yamundaga okitegeera nze nagamba nnyina abantu bange 3 omu waakulema nga takuula linnyo nkuwa akuula erinnyo ettalo lyakulema ono limulemye nkuwa limanyi okitegeera baakuloze baakuleeze akuleegulula waakulema mmanyi akuleegulula teri aloga nga tewali avumula okitegeera ekyo mbeere nga mukimanyi bituufu goli mwana muto tona akulaba nsi tudde ku kyekirala mbali yakubuuza nsonga za Joanita Kawali abazoolidde ensonga ezo ngera zoogerako ng'omuntu omumanyi oba omutegeevu era Mama Joanita gwe kinaakosa jimu wange ansonyi obusonyi kuba ngenda kyogeza bwongo nnyo Joanita ne munne nga bwe nabalabye mbunya munne oli Queen Kama ne munne Queen Kama nga bwe nabalabye bayina oluusi ensonga zaabwe nga bo ze batukweka emabega okitegeera bulungi kuba omuntu ajja okugamba nti nze kino kyantama embaga zantama nga n'engoye takola ki taziina ate mu kwogera nnyo mu bwongo mu kuyingira ennyo mu by'obwongo abategeera si buli kimyuse nti ne munda kimyuse okitegeera si buli kimyufu nti ne munda kimyufu kuba ojja kugenda olaba ekintu nga papa liri myufu golo oba ekintu kimyufu kungulu ne munda olowooze nti kimyufu kati mu ntegeera yaffe ey'abantu twawuka kyenkulaga kituufu nze ng'eyakuzibwako bakakitange nyina obulumi ku nsonga eyo gye baabadde boogerako nendaga nti Joanita ayinza okuba ng'ali ku ligimu y'abakazi bali abedda abaabonyaabonyanga abaana oba bambonyaabonyerezaamu ye ligimu eyo gy'atambuliramu oba ontegeera bulungi kubanga Joanita njagala nkugamba ekintu kimu wakeera ku makyanzi kati njogerera abaana n'abazadde n'abakyala nze nakerebwa ku makya n'enzaalibwa omukazi oba eyakkaanya n'ekitange nanzaala mukunzaala waliwo ensobi ezaaleetebwa oba obutakkaanya maama wange nani n'ekitange maama n'alemererwa nze nampa taata wange nagamba omwana wo wuuyo sijja kumusobola kukola ki kumulabirira era abaana abo buluusi babaleeta ku mirimu gy'abasajja abo ne babasuulira awo n'ekitange bwe baba bamuwadde omwana mu bulungi n'amumpa n'agamba nti omwana ono wuuno taata anoonya tansudde ku mutooyi ye maama omulungi ampaddeyo gye nzaalibwa kakati gye nzaalibwa we wano wenzize wa kitange haajali semwogerere
era n'erinnya kitange alimpadde nti gwe Ssemwogerere Abudu tugeze oba gwe Ssemakula Abudu tata amaze okulintuuma kitegeeza wano we waffe wenkoze eki obadde oyagala nsuule ku kkubo ate nga gwe gwayina omukyala mu maka kati gwe olw'okuba weefuza amaka oyagala nze yazaalibwa ebbali olw'ebyama byabwe kitange ne maama bye batta bye simanyi bansuule ku kkubo sikuba nze siina kye mmanyi era nja kujja ewaka nterere bulungi bw'ononda nga ndi mwana wa mpisa mbi ndoopa eri kitange ajja kunkangavula naawe nkangavula nga bw'osobola tombonyaabonya kuba nze nabonyaabonyezebwa baka kitange nze nadduka ewaka nyina emyaka 13 ng'omugo gukaaba ne kuwaayiriza kubanga baka kitaffe bawaayiriza bakola biki bakuba ate tosobola byogera nga kitaawo waali wano okitegeera kakati bwe mbaawo we yanteeka wenzaalibwa kati gwakyongobaganyaawo nawe nnyini gy'owaniita wooli si weewammwe awo wabbaawo olina gy'ozaalibwa era bw'olemererwa nga we yagambye nti self-made kitaawe yamukolerera adduka dda mu bya kitaawe ng'ono omusajja alemereddwa tuganya okukkaanya nziruke kanzire mu bya kitange okitegera bulungi kati nange wano we bandeeta weewaki weewange ekyokulala abakyala bano be tubeera nabo tubeegattako oluusi nga segenda muwasa ng'okimanyi nenaafu nyinza okuba kati nga abakatuliki nga tatya kusobola kumuwasa naye ng'ayinayo omuntu ow'ebbali okitegeera kakati Salomo ate omukazi we mugamba nti nno ndeeta owookubiri okitegeera naye ayinayo akantu tewaliyo omusajja atalina muntu wa bbali agyebali balina abantu bataano yeeganye tanneegaana naye ekyanjagala okulaga bwe mmala okubeera nga mussa ekyama ne kitange gye mwattira maama wange afunye olubuto ate gwe mu kumulabirira tumulabiridde gwe taata aguluba n'omwana atobyo n'omwana buli kimu alemererwa amuleeta waani woone yamuzaalamu ng'oluusi tazze na ku mawulire ng'abantu b'embala bagamba nti kangende nkuswaze amuleeta buleesi n'amugamba omwana wooki wuuyo kakati gw'ogobaganyizza omwana w'omukazi mbunze sikuza mwana wange nkulabira mu mutima gulinze oli eyambonyaabonya eyankuzanga mbonyaabonya nti sitegeeza gwe n'owe bamuleeta oyinza n'omufumba ku mutima gw'oyina anti tamwagala amaze okikulagirawo oyo mukazi yava waffeeyo w'e Masaka oyo yajja atambula yafumba omwana kati be babagatima ababi tufe tuli kyakulabirako abayimbi oyo omukyala mukulu bonna bakulu nga we babadde awezeze tasusiza 3 bagamba omuntu okuba omukulu osusa 3 18 in fact 18 oba okuzi kati siba asusiza mu 3 okitegeera ali mu bakulu bannaffe atugoba tanatulula kati atemera ate siba namulabako ng'agamba yewe baleeta abaana ba mujjawe abalabirira bulungi era asobola okufumba ne mujjawe tiyakyogera ng'akyogera oba kugamba nti alemereddwa nti abuliddwa wafumbiddwa wabula yakyogera nga kakkanye asobola okubeera namba 5 namba 10 ayise mu byonna firimu zonna azikoze ba eko babo bavudde bagamba babadde bakazi be oba baabe keko okitegeera kati ezo zonna zonna omukazi bw'atuuka zomanyi nedda nze ku nsi njagala nnyo okuwasa omukazi ng'oyo siba ng'akooya ensi kati aba akooya ensi n'agamba awentuuse ne we bampa abakazi nga nfumba nabo nsobola okufumba kubanga akooya okubeera mu firimu z'okwemaaso noono yafunye omusajja we amuzaddemu omwana awo ayagala mune mumugamba amuwonyeza ebyo ekubo simaya baani bonna be bayiseemu okitegeera ayina ne waatudde buli mukazi anoonya kubeerako waatudde okitegeera kakati ate gwe ali mu kubuuza ansa omuli mukazi mukulu okumusinga omuzaala ali mu kubuuza nti nno maama osobola okulabirira abaana ba mujjawo gwe n'omuddamu nti olumbe lwa nnyuma
sisobola kola ki kubalabirira yabadde awandowooza nga gwe anti endowooza yenfu bakazi gwe omukazi wo yakyamye edda mu budde buno gw'osooka babiri abaana ba musanjiwo ate ono abadde ki nze omukazi we mba musanze n'omwana ng'era mwagala nze omukazi yasooka okunzaalira omwana wange maama Sabira nsonyiwa okwogerako yajja n'omwana we nendabirira omwana omukazi n'anfunamu ekirowoozo nti sitegeeza omuvubuka ono we muzaalya kuba omukazi oyo yali mukulu ku nze ng'ayina omwana we mulenzi naye nze nalabirira omwana we nga muyita mwana wange paka omukazi we yandabamu ekitiibwa nti nsobola okuzaalira omuvubuka ono kati wemba nkusanze n'omwana oganye ongobye n'omwana wange olina okunkwana n'ebyange byenze nabyo okitegeera kakati ekyo ekintu ngaffe abayimbi omukyalo oyo kyakulabirako papa oli wakubuuliza okukuza omwana tusadi y'omukyala because abakyala omulesedde omwana yalina omukuza gwogenda kubonoonya ssente oli ajja kugamba nti kyetaagisaamu psychological and emotional investment oli wakugamba nti nze sigirina naddala ku mwana atali wange danya okumuleeta ne mubonyaabonya lwaki tomulabirira eyo abakoze ensobi byo waniyitaawo okugamba ye talina that psychological and emotional investment anti ono ye talina wamulabirira eyo nze omanya abakazi abasigaza abaana abo balina ansa bbiri ntambi ng'omukazi wamuzaalamu omwana ng'ali bbali akufuukira ekizibu nga yagaana enjoogi mupangisize kituufu ekyo nga ye olusuku alya ku mwana buli kaseera omwana alwala omwana buli kaseera ga waliwo ebimutugumbula naye bwamuleeta ewuwo wano tewali bimutugumbula abo abakazi abo balaba mubonyebonye n'abakazi omukazi agamba atya agamba omwana waliwo wano bimugwa mu bulago nze nnyina mutabani wange omu buli yagenda ku ssomero nakitegeera luvannyuma nti tayagala kusoma bw'atuuka ku ssomero ng'ajja ng'abatica badduka emisinde nga muteese mu kisulo kati nga mbuuza banneegu be yasomanga nabo ng'ajja n'amugaana sakuulu ng'amugaana sinze sakuulu yeggwe sakuulu olimba namugamba olunaku olumu munkubira oluyi ojja kulaba nga ye sakuulu yamusimba oluyi olu sakuulu ng'asukulani onkubidde ki kati abantu be bati babeerayo ng'abaana bibakwata buli kaseera naye ng'ebibabanja oluusi bya famire eno naye omuleeta wano ewaka ne bisirika ntegeeza okumanya n'okutegeera byawuka kati okumanya n'okutegeera era byo si bituufu nti buli omu abimanyi waliwo omuntu ng'amanyi amulanga nga tategeera Alex akoze ekimakula anti kyenkulaga kati ojja kusanga nga oyo omukyala tokyogera papa nedda sigambye ye ndega bulazi nti ayinza okuba ng'entegeera ye yeeyo gy'ayina n'ey'abalala ndala naye ate agisonseka mu bakazi abalala kyesaagala simuyisiza mu maaso naye kyenkulaga entegeera ye agyesigalize tagiyingiza mu bakazi abalala n'abasajja abalala n'abakyala bamuwagira nanti oli wakugamba tewali mukazi amuwagira okujjako nga n'omukazi oli naawe totegeera kubanga okeera ku makya awo wooli si ye mwana gwe wazaala wokka naawe oli mu bufumbo bw'omusajja toli wammwe toli wa kitaawo oli mu bwa musajja kati nze Abudu wano ewa kitange weewange bw'omukazi wafumbirwa bufumbizi wafunawo bubudamu ewa kitange wano wenzaalibwa lwaki ongobawo wakubuuliza nti omwana ng'aleeteddwa ku nsi olwo kye bayita first duty of care ti maama amuleese ku nsi ne taata amuleese ku nsi obuvunaanyizibwa obusookerwako bwe bwabwe okumukuza ngamba musaka musase nga mama mulamu kiki ekirobera omusajja ono okugabirira obuyambi ati wennaakugamba nyina omwana gwendabirira ebbali tojja kukkiriza gw'omanyi nti kati kankubuulye omanyi nti waliyo abakazi abasajja nga bakolera ne ssente zakoze nga omukazi azimanyi olwaliro tuyingiza ssente bwe ziti nga okukwatako ku kasente bwe pa kano kagendeko ku baana bange ku ssomero ng'omukazi zino sente ozitwalawa waliwo abakazi baaloga abasajja be bababeera nga babayingira mu bwongo babanywesa amazzi g'abafu amaki g'emirambo gali ge wawulidde omwana gayogera nti ge banaaza mu mirambo tewagawulidde etaniya bwe yakola Joshua Baraka babateekeramu ago amazzi bagatawaaza wansi bakola biki abakazi bye batuliisa obimanyi obungi amazzi g'abafu ng'agagyewa omusajja nnyogoge ng'omulambo
nga buli kyamugamba nnyogoga bunnyogoza ati abasawo mulimba beja bikola onyogoge nzayamba buyinza ojja kunnyogoga ajja kunnyogoga bakugambye ne restaurant babiteekamu kati go manye gyoyitira mu restaurant owomerwa kapiraawo kabiriyani nga buli saawa woyitirawo gangakawo kakati ffe tuli kyakulabirako eri eggwanga lino baserebu abayimbi baserebu noba oyina endowooza yo nga egenda kuwabya omuntu kyekali kegambye nti okumanya n'okutegeera kwawufu naye gwe ntegeerayo gyesigalize okitegeera kubanga nze ekintu kye ngenda okwogera nga bwe nayogera omusawo nekugamba waliwo omusawo yakola bwekiti singa ddala nga nali njagala ssente ku bantu nalibadde mbagamba nti buli ayagala ennamba yeeno naye sikusomera nnamba ate sikukkiriza kugikuwa era mba nyina okugamba nti oba oyagala kutwala nkutwale mu butereevu ogambe Abudo ye yantwalawo okitegeera singa omusawo akeera ku makya nabba omuntu n'amukola ekintu nze mbeera ki omusobwa singa nkeera ku makya nennanga kampani nze omuyimbi olw'okuba eddoboozi lyange baliwulira nennanga kampani nefera abantu banenge netwala abantu ebweru ki nebafera banoonya ki kakati abayimbi muli kyakulabirako ffenna we tuli mubeere nga muli kyakuyigirako ebimu mubyesigalize naddala ebintu by'amaka ebyo mubireke mujja kwawula obufumbo bw'abantu kubanga ffe bye tuyimba abayimbi ffe tusinga okuyimba ebintu ebitaliiyo omuyimbi n'ayimba laavu naye nga tagiyinaako akawala ne kayimba laavu ne kaweeweeta omusajja mu laavu kakulaga mbu ebyo byonna bikole ki bikole ebbaawo naye nga ye abigamba si mufumbo kalibatanya wamacho kakonda nekyabasi nkugambye abayimbi basinga okukola fake music ne babeera nga music gwe batuyimbira Nibisiwe bulambu bwe bayitamu. For example nyinyi farm twena dafumbe waka. Okitegeera bulungi singa nyine ebikazi byange nga 5. Okitegeera nga ntabalira omu nga bwe nakola ki nayogera. Toba nkona kusula sako. Yo kunsange waka nga nze nefumbira. Sula sako ya mubba. Sibbanga ko mukazi. Wasula sako. Okitegeera bulungi. Ne tuyimbe ekintu n'okyeteekamu. Character n'ogyete. Character wogyeteekamu omuntu oli agenda goberera. Gomanyi ba Abudumulasa abali mu nsi. Ngoyenga nze nabasanga nge Rwanda luddawa Abudumulasa wakono n'omubuuza ebyaddala goli Abudumulasa agamba sha nze bano bonna bakazi bange ngate ddala bituufu abatuddemu walabye omusajja eno ebunyolo alina abakazi 8 okitegeera kakati ebintu ebimu tubiyimba fe abantu tubakolera ekyo kati yogera ekintu ngo ekintu kyoyogera abantu tekibakosa nga tusinga waliwo akasembayo wano waliwo akasembayo wano akabakazi abatafumbirwa abakazi nga tebafumbirwa naye nga omuwala mulungi nnyo naye nga talina malya gagendamu wagendamu bamugoba weekend okubeera nabo ku social media ye answer eri gye nkuzaayo nti bwe basimpisa zembi alinke ekikolimo kiri kye nakulaga nti abawala abalungi abo nga tuzeeri eri kuyega nti abantu abamu baawukana n'abantu mu bubi abawala abalungi abo bakoze ebintu ne beebaka n'abasajja n'atuuka n'omusaba ssente naye ng'omusajja gajja zikuwa naye ng'agenda mweyambulira mu kizibu ndeka bw'ojja kulaba omuwala ku social media muwanvu mulungi nnyo yayawula ebbina limukomeeri mweru n'ofiira okwo n'otandika okukyatinga naye naye ogenda mwebakako omuggyeko ekikolimo ati nze mbabuuli ebintu byonna mbiyisente ekizibu kye muyina empaka wali osobola okubeera n'omukazi neweebaka naye emmotoka enkya neyeefuula eba yakwefuula eba tejja kwefuula abaaliko ekisiraane ebyo byenkugambe nti abakazi abamu babateekako ekintu naddala abawala abo bemwegomba abalungi nze nayagalako omukazi mugera kunjogeza ebigambo ng'okumwebakako okumuyingira bwati waliwo ekimugwa mu bulago tugeze tugenda mu kikolwa bwe tuti n'omukkanya bulungi ne mugenda mwebake mwenna naye ng'ogenda kutandika ensonga ze mulina okukola mwenna ekintu ekimukwata yalina afima
si asima katuwuliriza gwompakanya nnyo ekiro ekimukwata bwatyo mukaba otya nga biŋŋamba mbu otumanyi bulungi omanyi gye twamujja gwe oyololo oyagala tutegeera ye nga bye bimuliko ng'alwana kati gwe tobimanyi nze nali mbirabyeko nebimukwata n'asambagala ng'ekintu ekyo kyamulemya abasajja buli musajja amwebakako kimujja ne kimutugumbula tomwebakako oba akasente kali katono baagala oyongere kasente manya abakazi bagezi abakazi beesula ebintu eddoboozi lya musajja lyakiri yali mwogerera jajja atamanyi sita Salomu abakazi balina ebizibu tubisirikira anti be bali baawukana n'abasajja omusajja ajja kubonabona musajja akwebakako tolifumbirwa tu abasajja abakazi abo engeri gye beetunda abasinga babambuliramu ebizibu abakazi abo bali ku social media bonna abasinga beetunda abali abalungi abennyo ababalagavu lieni kiri kikya okitegeera kati agenda n'omugwako okitegeera ng'omusajja yamusaba ssente n'amugaa ajja zikuwa naye ng'agenda mwambuliramu ekintu abakazi basajja beeyambulira ku bakazi n'amweyambulirako ekintu kalike bagamba ku mutikola oti amusaba mugamba kyuko ebyo byabasawo bali abakazi gundi b'abantu okubawa enzaalo bakubawa enzaalo ebyo babiri abasawo abafere babalya so omusi babiri bangi kati nze nkulaga bano abawalawala abo b'osanga nga ye tafumbirwa aliko ekikolimu omusajja yamukolako ekintu kimulemesa bavuga emmotoka za bbeeyi tabateba decision ye nga tayagala abasajja batayagala marriage bufuyagalirakkeko kati nze kati kekani yamuloga kati mukwano gwange omu yeebaka ku mukazi omukazi ataliko okwebajjagala yamukuba nnyo yasukka nedda yali tannamulya nga era bagenda awo mu kikolwa ate nga twali tusuze naye nangamba naye ono omukazi akala kalina alusa n'ataliko okwebajjagala alusa zireeta ekikeeto nagaa nedda bajjajja temunsubya muntu ono nga yawuli ayagala mumekete n'amubuuza yajja n'amubuuza oyinayo ku mmwanyi engeri gy'amanyi nti meketa ku bumwanyi n'amubuuza emmwanyi zaaki amaanyi gakubuuza yagamba omuwala gwe ntutte mu looja ate teyeebajjagala nga mbunyina ku mmwanyi bw'ayagala ku mmwanyi eŋŋanda bajjajja bamuggulirewo ekitegeeza ebintu bingi ebibeerayo mu bisenge ebimu basajja bannange tebabyogera abamu babisirikidde notuka ku muwala n'ogana oyimuka ne kagwa kagwa gwomanyi nti nsobola okukola eddagala eryemeza n'olemera mu mukazi wo etebiriyo nze ndiina ekyo papa nkusibira ntambi tobalabangako nakinyonyoadde ekintu ekyo kireeta omuntu okulemerayo anti ze ngatta onazigatta bazigatta abulira abanda bakusha mu 256 olita kufera ngambo musawo bajja kwaka ku mukazi wo simanya alemerete ziba maso nakinyonyola dete ekintu bafunye kyo namba nnyonyole kati nkubuulira kisoboka okunyinza nekikubulira bwe bakikola naye sijja kitendekera ku mpewo bewuliriza bajja kitendekera ku mpewo naye nze nkubulya nsobola okikola gweoyagala mukazi wo okimukole nkubulya ekyobondeetera namukwana simuloze kati toba okola funayo girlfriend okimukole ombuuze wekyo kikola towakana va ku biologicale kiri mu biology kati nkubulya genoonyeza embwa ezeegasse ezeeremeddemu ngenda kuzijjawo oli mu kisaasi waolabye embwa yeegatte kati gwofunayo embwa eyeegasse mpita nze nkukolere eddagala ndikuwe mukazi wo atalemeramu sinadde ku mbwa eyeegatta mbaze omwezi mulamba sinadde ku mbwa eyeegatta ate erina okuba nga yeeremeddeyo nga balimba bikakanga amaaso babakola batya abalemeramu bitendekera ku ziba maso nga zeegasse nga balina zikanga waaki we bazitwala mu ddwaliro zigaana tezigaana bamala kweta musawo kati bw'olemerayo nno kankubulira sobakanya akantu soboka gwa n'amaanyi gaggwamu bwe ne kalemerayo ntambi ku bibiri balina kakuba mpiso kasanyalale kana akantu kagwayo memwe banaye you understand biology kale baku biology omanyi oli African science mukambwe omanyi okusoma
kyanjawulo n'okutegeera kyanjawulo. Papa onze kyakiri ngo twinse bulala. Anti kati goli mu luzungu biology kati nze ndi ku mwoyo. Papa okimpunzikidde mbusitegeera. Nedda kyenkulaze. Omanyi mu abasoma nnyo abasoma mu penal code Pythagoras theory. Kati ate ffe tumanyi bya mwoyo. Nenkugamba ogwo omuluuza gukuwonya. Naye ekyomuntu okwegatta si ddogo. It's a medical condition. Kali kankubuuza etalo dogo si ddogo. Etalo si ddogo. Etalo is bacterial infection. Omanyi we baloga eddalu. Omanyi we baloga eddalu. Era jagama mental illness. It's a mental illness. Omanyi nti eddalu balirogera mu nju eyidde. Enjunga eyidde bweti oli kwakolera eddagala. Papa kolesabo. Nawe tupanje mukatujja kusanganga wano mu mbuga yo. Akubuulira ebintu yoyino mmanyi. Ati nze nkubuulidde. Reality. Nkubuulidde ebintu ebisinga bimanyi. Okay, is mentally not okay. Okay, for example, Lucky Giant. Mentally is not okay. Tugambe nalyo ddogo bamuloga ddalu. Bamuloga. Ani? Lucky Giant. Eddalu ya mirundi mingi. Waliwo erijja ebyekika, waliwo eddoge. Eddoge lyenkugamba lirina okweyambula engoye ne zikusiiwa. Ndikolera ku nju eyidde n'olya engoye zikwokya. Ne weeyambula lumu kulumu. Ne weeyambula lumu kulumu nga bw'olusuula eringe ng'owulira omuliro ogwabadde wali ku nju eyidde. Eryo osanga ng'omuntu eyeeyambudde baba bamulogera mu nju eyidde. Kati bagenda ne baloga Ateta. Katwala Champions League. Oyata bamuloga. Ateta yani. Wa Arsenal. Oyo baga kigabjero mayonnaise. Yeeyambula. Bakale saagala kintu. Batwala Champions League. Ogda timu kipapa. Ndi wa Arsenal tukola bubi ng'olabye. Tukola bubi era ekikopo ffe tukina. Olamba okumanya tebiriiyo. Mwatugamba ng'ano ebikunja bali abantu bagenze okuzikula omugenzi Paul Kafeero nga gyali mulamba. Andi abalyanga baafa. Bakawulu. Kati wano wano kati tichi. Kati mbawulire abalogo gye bali n'abasezi gye bali. Muwakanya. Kati abasezi tuwabalabye eyo gende eyo abantu abasinga kati okulya bali eyo. Era kaye batuyisako omulambo misana. Era gwe yagulaba? Nze kennyini ne nali nabo. Misana nga bagusaza bakutta omulamula bagwetisse famire. Naye omulamula gwange mu nyumba gwalagawa. Nga bakutta emiramula bakutta ebikoola bingi ne tubayitako ne tubaga mmwe mwagala kulya muntu ne baga ate nammwe tujja bbali. Yali MDD bali bakola lihaso. Siri aso wakana bwe amawuliriza. Twatuuka kasozi waggulu nga twakabayise emmotoka neefa. Ne tuva mu mmotoka etwambuka kasozi ne tugaba bano abasajja bajja tulya. Baba atugamba nammwe tujja bbalya emmotoka neefa. Kati bwe tutuuka wali ne tubuuza abantu tusanze bali abantu nga bayina omulambo basala ekkubo. Ne baga bano abeeno balya misana. Balya misana kati ogwo bagera gulya gwa famire. Kati nga godda mukayanya. Kati abasezi baaliyo. Abasezi baaliyo ebukunja naye kati baafa. Ntinda kyanja totambula. Ekyokuzukula Paul Kafeero nga gwe omusajja alina abaana bakyala ab'enjawulo. Nze saakisanyukidde. Wakiyigiddemu ki? Saakisanyukidde era nga akyali omulamu. Nze abange tebatawanyanga ozinkula. Tebakuzikulanga. Tebaziikulanga wabula njagala nange kola DNA ebeerewo nsobole okubanga bakebera neka tuwezezze nkaaga abaana inshallah mukama n'abanyame ndi bafuna ate yagala nsinga abakitanga ina 5 kati nkaaga nze mbanzadde enti ekyo nze sinnazaala naawe nze nazaala mpola muto wange yafanga ina yandekera abaana 15 yali alina speed nyingi nnyo okusinga. Ekyo kuzugula nyo Kafeero gwe kikyoyigamu nga gwe. Kye nayizeemu kirungi nnyo okugatta abaana ng'okyali mulamu. Abaana bo bakuŋŋaanya. N'okuŋŋaanya abaana bano ne beemanya nnyo. Oba ne weesuulamu eddalu nti ogenda kufa. N'ogamba abakazi bonna muleeta abaana bange. Ne weesuulamu eddalu. Ne babaleeta. N'olonda muggo boga nti gusikwekakasa oba nkwekakasa nga n'abaana bo balaba gwe oteekakasa ogenda n'omukebera bw'abanga mutuufu n'obaga nti oyo mutuufu naye kubanga ffe tulina abaana bangi nnyo nze sikebera naye ndowooza nnyinamu n'abatali bange kubanga oba abakazi bakunaabira waliwo abaana b'otuukako ng'omwana alina emputtu n'ogamba naye nze ate eyisa bwenti emputtu eno yavaawa n'oba omukazi yamunsiba busibi ngenda kukebera abaana naye munansasira abaana bange ngenda bakebera
buli omu buli mbwedde ku nkondo yaayo mu situation ng'eya Kafeero nga teyakisobola nenga waliwo enkaayana zino ezibadde zigenda mu maaso family nga yeeyawuddemu nga the only solution was kujjayo mulambo ogwo kugijjako bwe bajjako babere nga bagira abaana abo tekibeerawo ke mu situation eyo y'okujjawo envuuvuumu n'oku naye kambuuze babadde tebasobola kukwata ku baana beekakasibwa abo abaganda be batuufu wali ekakasibwa buli masonga munne n'aba family nabo tebakasamba oyo muganda wa mugera baba bamwe abazaala bali kati ng'ekina okumalawo kyonna sikula Paulo buli wendowooza ku ebyo ate munaye buli kimu yakiyimba naye bambi kibi nnyo kikangabwa ky'amaanyi okugjayo amagumba g'omusajja bugateeka ku ngulu kano waliwo abatwaze n'entaana nga bakimya ate bagidduseko ate ne bagikyuka bagitulaga naye nze ngamba mukulu balamu eyayimirira mu kintu ekyo mubeere siriyasi nawe obusente butono nnyo abukwate kuba bali abaana babbi bubbi ffe batuyimbisa buli naku ne batuwa obusente butono mbutuzimba nju ya taata n'oyimba ebivulu buli mwaka sigenda kuddamu bayimbira abaana moti muddamu okunteeka ku kigundi kasa n'omulambo baguziikuddeyo temuddamu era nkuutira buli muyimbi taddamu okuyimbira abaana ba Kafeero paka nga biteredde no senga bitereera babayimbire tusimbe ennyumba Paulo Kafeero batugambe bugambi mutuyimbire tuli bamulekwa naye mbu tugenda kuzimba nju ya Kafeero swaza hada kizimba buli mwaka atekako mabloka nga 10 buli mwaka bulako omanyi nti ekivulu ekisinga okufuna abantu abangi kye kya Kafeero ku bagenzi bonna basatu Kasozi basudde wizo so tutumukolyanga kivulu ngamba abayimbi abanene ate wizo goyogerako waali tugamba radio tetumukolyanga ko kivulu naye kye Salomo oyo kyabuli kadde kakati amma nsigaze entambi kubanga Salomo aleka alina byayisaawo awuza wizo yafa kakati amma abayimbi betukolera ku bivulu abagenzi abasatu engome ennene zetubala basudde Kasozi no tutunamukolera ku kivulu simanyi oba ye talina baana bamukolera tanafa nayola sente empitirivu kakati ne mukulu Paulo ekya Paulo kye kisyasinze okuba kibamu abantu mutwalo gumu kitundu babiteeka ludda webi enkokonjeru bukunje gye bamuzaala Kafeero kibamu abantu mutwalo gumu sente ziva mu ziragawo okitegeera bana abantu kyenjogerako omutwalo gumu ziba milioni 10 ku mutwalo waliwo ne VIP kati mbuuza milioni 10 ezo zonna nga fa abayimbi mutuwa amafuta ga mitwalo 5 ati se bafikawo obukadde 5 ziraga wa event gye bakozesa ya milioni 3 drive zibanya milioni 2 kitundu ziragawa si busungu bwange nti nze ndi mutegesi mbimanyi ebipande byakakadde baana za 5 kati gattamu awo amafuta gabawa amafuta batuwa ga 5 abayimbi bameka nga 2 tubaako Semakula ani okisegeera bafuna buli muyimbi omunene gwamanye nti yali mukwano gwa Kafeero batuteeka waggulu bwe tuti ne bakola sere bakusonseka emidaaga papa amafuta gaagano anabadde ng'ategeka oyo omuvubuka Swazi kati bw'alaba nga luli yakubba n'atakuwa amafuta nga enkyakubira nga bayita mulala ng'omulala kubira omulala nga yefula ati yategese kakati nze kyembuuza ezo sente ziragawa kati twawuleko milioni nga 5 ezalabadde zazimbadde ennyumba ziragawa sente zaabwe naye bave mu ansa ya Kafeero nga tuwunzika kano okunoganya wano abakyala abalina ebisiraani bakole batya abakyala abalina ebisiraani bagende babyeyambulule bannange nammwe mulekerawo okubeera muyina ebizibu gobeera mugundi wemeketa wegaaya oyina ebizibu omusajja akwebakako bizinesi ze ne zifa okuva we yakuwasa talina mirembe mugende mweyambulula ebisiraani munaabe ku babyeyambulula basobola okugenda babambululako ebyo ebintu ebyokwegaayagaaya mu buliri simanyi ate bajjajja bankutte sooka obawe emmwanyi ebyo bibi nnyo ebisiraani n'obirekera munno mulekeraawo n'okusaba abasajja ssente omusajja asobola okuwa ssente nga naye akweyambulira mu kisiraani ebyo bye muwoza nompaayo emitwalo 5 mukazi ajja kuwulira awo bagala pepa lupiya omusajja kakuwe ng'akwagala byalaavu badduka Alex Bongole badduka bali ebyalubaluba bali byabwerere tebaddamu kumawo Alex lekera mukwano
Asajjo mbaweya abakazi baweya akaana. So basebo ne banyabo tetugenda kubeera nga tusukkawo wano emboozi badde nyovu nnyo kuba gye twatandikidde paka eno gye tuwunzikidde tujja kuba twongera okumweyongeza papa Abdulmulas olinayo shares zijjakaawo agenda kuba agikazibwe kapo ngenda wa kazibwe kapo seba avuga that is this weekend or next weekend bwe mala waliwo omusoga omwana ali bamuyita white paper busoga naye muyimbi papa nene bakwata munyo kati oyimba na white paper anti mwana baana bange bansaba concert alina gambeererawo papa kati nyina okubabeererawo ate ebintu betwawulidde nti no Nando Love simanyi mukozesa Nando Love ataliyo teyabadde Nando Love ya waki Nando Love ayina abataliyo nze nga siraba yabudo ataliyo wabaddewo nalaba embudo naye kati kambuuzeemu ako tuddemu waki buli muyimbi ayina ekicupuli ab'ennaku zino mwe bivulu byotegekwa obasubiza Nando Love noleta Nando Love okutema ani abo nno naganye n'oboogera noleta David Lutagunji abo naganye n'oboogera kubanga ebibabonyaabonya si kyekyo si kyekyo bintu birala nnyo baagala kuyisaawo byabo omanyi byebiri byeganiriza abayimbi baabwe mbalindiraawo mu kujja ne mu kugwa gobaawo mbaawo nze ne nsigala nga nze abudu kakati ebintu biboogera kusaba biwabudde nnyo kwanze najjanga muyimbi oyo omuyimbi waabwe oyo kicupuli simumanyi ne Nando Love omutuufu nali muguzeeko n'atwala ssente zange n'atayimba ng'akyalina ekiwologoma gundi bayitayo ku gundi n'akuwadde akakuba kinnawolovu oba najja n'atuuka ku sso n'akwata ne ka vidiyo n'agenda oba wakyo mumazeeyo anti yasangamu abantu baali 5 abantu 5 nyina abayimbi banja bali ku kipande yali ansabe $2.5 ne muganye nakakadde akakadde nakakuwadde deposit nyina ne message nga nakasindise ku simu ne mugana ye kati nyinawo kakadde 5 sigayina n'agaana 5 kati abayimbi mmwe mwenna abatategekanga ku kivulu olwokuba ina kinnawolovu olwokuba okoze hit lowooza mu promoter sente zagenda okuwa yateeseemu mmeka promoter kwanza okitegeera nange kenyini mba nteeseemu njagala wenkugula obukadde 3 nga ngenda kujjamu $7,000,000 naye omuyimbi webeera nga olamula $3,000,000 naye ng'omuntu wakulanga ovaamu $1,000,000 okitegeera oba mufu kubanga ntami naawungula nti Abdulmulas we muwe $2,000,000 bwe mulanga mufunamu abantu 600 era nze abantu bennalabamu baali bangi ekipande kyonna ekyo ekyali kijjudde obulungi bwe kityo ne ndyoka nfuna abantu 5 kati obateekalayo nomaana oyimba aye nze mbeerako nga ndi munene bwe yazze nga okubye hit naawe ne nkuteekako ate okumanya njagaliza nkuteeka waggulu nga gwe munene okitegeera nze ne mbeera mutono kubanga mbanze maze okutegeera ati gwe ngenda okufunamu ssente naye ngenda okulaba nga ate tuvuddeemu ssente oyagala $3,000,000 nyina 2 yimba ogende nze sikugjeeko omutwe nze omusajja yantendeka kiwewa yaŋŋamba promota abatakugjeeko bwongo abatakugjeeko omutwe ate bano abawagizi bo tebamanyi ntalo zammwe kwata akasente ako yakuwako deposit kakadde agambye nyinawo kakadde 5 sigayina ize nkya mujja gatta business endala kakati abo abantu biboogerako sibimanyi kubanga nange bwe baba banteeka n'ebicupuli byabwe nze mba nzenga kuyimba era ekivulu tekyali kyange kyali kyamulangira Suuna kiboogerako akyayimba mu Suuna ayimba ye ebivulu bye ebyebbali kati yali atutegese kati nze ngenda okumala okuyimba era omuwulira oli agamba nze bwe namala okuyimba ne ngenda ne bakwata ekicupuli kyabwe ate bwe bagira bagamba mbunze ndi mulogo simanyi mbu baabulwa ekkubo simanyi ne beetoololerawo mbu simanyi ne babulwa gye balaga obyulira nga byonna tebigatta kati nze nali mmaze okugenda ate nkubuza ntya ekkubo kati tibitegeerekeka ebintu byabwe wabula saagala biwa nnyo budde so Maria okiklarifying ekyo kwamba ndaba nga kitambula ndabirabyeko neŋŋaana okubyogerako naye mmwe mubinsokodde nze sibibeerangako mu bintu ebyo kati ne studio yaabwe nze nagibba so 2 June na Friends of Nalongo Premier Mlikao opposite Nonivia kwa 0751 66 17 26 reserving kati tugenda bayo oluva mwaji kazugwe kapo tugenda Nalongo Simitiano Construction Company tambiyanga mba nsoma bubi nsoma Simitiano Construction Simiton wano ngaba ate nsoma bulala abagala okuzimba land surveying ne plans amayumba
basangibwa Kampala na Bingo ku 0758 82 1603 ne 0787 94 35 39 genda yo benga balime kubba balime kukolimira baachika balimenya kuloga nga tusemberayo ddala ku Start Times waliwo ekipya ekigenda okubanga kijja nga tugenda mu World Cup ono mwezi mulamba waliwo ekigenda okubanga kijja Frank Ntambi ne Shalom balina team gye balimu eri waliyo Madrata and Chico eri waliyo Nina Rose eri waliyo Dax Katero Vibes Dax Katero owamanyi yo mlieru nga Shalom abetinga akase nga Ntambya muwa obukodyo tusibire kwono era buli akoyo obwa tuva ku France promo codes tujaba tuzibawa wano ku Shalom 256 the shows of ezenjawulo muberenga mufunira ddala ekintu nga we kitambula onako olwencha tugenda kuba tubawa amawulire genyini awo in details watya wenzo kuberanga okuberera enteekateeka ezo nga tuyingira mu World Cup kula katonda n'ensi yange nsigade Frank Ntambi Shalom Adad Kawes n'omugenyi waffe olunaku olwaliro Papa Abdu Mulasi mubeere bulungi akakasali tojjaako nga siranze akajani yana akazibe kapo bale Dani Chaze yafa akyala bakaziwe yamunise mama w'abaana be kwano gafu kakati munange abagala Abdu Mulasi ensonga zonna zono netaaga ku kivulu oyina ensonga gyonna netaaza mu kumanya ennamba yange yokka gye ngenda okulanga mu kwezuula ne business y'endongo oyina ebbaala yo oyina biki mukolo nyimba buli kimu kivulu Abdu Mulasi 0708552580 oba 070 5 emu 38 ze namba zange zogera okuyitirako entuufu TikTok yange Abdu Mulasi official Facebook Abdu Mulasi official kwentambulira okwo mwebale nnyo amin banange mubeere bulungi basebo ne bannyabo mweraba